Nekutema mama nekuzeno nekuzeri nezikizawe baneba zakatonda lugaba antonda bwati nekirako muvuga basi ayamba nakedde kuchane chankala nane nekutema mama nekuzeno nekuzeri nezikizawe baneba zakatonda lugaba antonda bwati nekirako muvuga basi ayamba kwetunulira omugenyi omukulu nekutema mama nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi nakedde kuchane nchankala nawe nekutema mama nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba wetunulira mama ekasha nekumaweti nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba nakedde kuchane nchakalala nekutema mama nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba wentunulira mamira bwane mutema bweti nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba nakedde kukyale kyakalala Salawe, sabula, nawe wataka lugaba, antonda bwati. Ayamba. Wetunulira dadi polisi nekutema bweti nekuzeno nekuzeri nezikizawe katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba nakedde kuchano changalana nekusalawe nekuzeno nekuzeri wengulawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba nekyankalana nekutema bweti nekuzeno nekuzeri nezikizawe banebaza katonda lugaba antonda bwati nekirako omuvuga basi ayamba. kakati abayizi temuvaako abayizi bano bakoze bulungi mbakubireko mu ngalo naye kati fashion police etandise kati gwe tata janguwa kyekyo ekibadde kikujeeka noyambala stokisi ya taata nogattako eya sisitawo kakati gwe wabadde opapaki mu bupale noveeka ng'oyambadde stokisi eya sisitawo ate muno nga temuli kakati ng'ate yenna biwedde kakati ono taata we akola mu poliisi yabbye engatto ya taata we yakoze atya naye mubakubireko mu ngalo abantu bano abasomesa tebakaddibwa okola bino ngaokaddibwa wamma mwajja mulimbuzi ke kabaka bajja ku stage akabajja ku stage mwajja mulimbuzi Ejewo butulinde tukomawo nate olayira ekigali ejewo tukomawo nate simbula ekigali ejewo tukomawo nate linya ku buleki ejewo tukomawo nate kiri wano twejewo butulinde tukomawo nate twejewo ngate tukomawo nate temudda simbula ekigali ejewo tukomawo nate temudda linya ku buleki ejewo tukomawo kubanga nate musomesa abaana baffe ebyo twejewo amaanyi gatuwedde sabairimiso sinayabyetabyemu okonoonera ddala essomero olwait abaana mufeewo Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom.
While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.